Nyanja n'ebibira ffe twonoonye obutonde bw'ensi. Tutemye emiti ne tugimalawo ate nga batusupervising okugitema bebo bwe bateekawo kola ki okuuma ebibira. Ennyanja tugivubyemu bubi tugimazeewo naye nga bannaffe be bateekawo okulwanyisa envuba embi be bavuba envuba embi be bamaze ebyennyanja muki bino bwe tubyogera nga baga Nakimuli bajja kukuba esitasi gwe kyogamba tolifa ensi ogenda gikungula. Tugamba abantu b'e Kampala eno ennyanja tugenda kusigala kugiwugiramu na kutambulirako mu binaala na kulengera ku ggoonya nga tuzikubira jjambo nga temukyali byennyanja. Emisolo giri waggulu, omuntu yandyagadde okuvuba obulungi naye akatimba ka bbeeyi tasobola keetusaako, omuntu asokerwako gavumenti eganye omuyambako. Waayo omuntu yenna alina obuyambi bw'aleeta mubwanirize. Temugamba nti ate gundi yatuwadde kino tetukyetaaga kuba ate naffe tujja kuddayo tunoonye oba omusaala ogw'omwezi ogujja era bwe gulabikako ng'otoolako ng'okola ki ng'odduukirira kwabo oba oli abo abataakola ki abataafuna. Tetujja kulekeraawo nga bwe tulengera n'ekitundu bwe kibadde ku bbanga lyonna bwe tuwangaalidde wano kino ate kisusse kubanga tubadde tetukirabangako. Omuyaga gw'amaanyi n'ekyenyiza okugamba nti gavumenti bwe beetaddewo embeera yonna bongere batuweerezeyo era naffe eno ku miti tusimbe emiti twongeremu gibeere ng'empewo ekwatira mu miti wadde gisinduka naye tekigaana ate tuzzeemu. Omuyaga ne gujja gutamanyi bwe baguyita linnya abalala baguyita omuyaga nkoma abalala ogwava e Kenya omuyaga muna Kenya ne gutikkula enju z'abantu ne gusuula emiti emiyitirivu ennyumba zasoba mu 8 n'okuweta era abantu bangi ne bafiirwa ebintu byabwe.